Babi Television Uganda webale kubanga utambuliramu naffe, of course najjo sinzira okubanga otugoberera nsonga ku nsonga nga bulijjo atuyama kubanga tuzikutuusaako butereevu ezigenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda. Wabaddewo ebibuuzo bingi nnyo eri bannayuganda kwani avunaanyizibwa oba ani nannyini BBS Terefayina nga kussa ne CBS FM emmandu so nga kussa n'ey'obujjajja. Mu vidiyo zaffe ezasembyeyo anakuwadde oba nakunnyonnyodde kwani nannyini oba ani avunaanyizibwa ku CBS FM radio zino ebbiri okuli eya 88.8 CBS FM ey'obujjajja nga kussa ne ku 89.2 emmandu so. Ani avunaanyizibwa oba ani atowa orders ez'enjawulo ku radio zino ez'Obwakabaka oba ezitwalibwa ng'ez'Obwakabaka naye nga bannyinizo bali mu ndoomo batudde bakajjadde. Kati olunaku olwaleero ankuleetedde bwino kwani nannyini BBS Terefayina. Obadde okimanyi nti ebigambo bino byogenda okubanga owulira bye biri munda mu kkolero lya Waaka kwani avunaanyizibwa ku BBS Terefayina. Obadde okimanyi nti BBS Terefayina eno eyinza okubanga ya Kabaka obanga ya Katikkiro Charles Peter Mayiga ne mikwano gye. Frank Gashumba olunaku olwaleero avuddeyo n'ayabya ebyama. Ngenda kubanga nkuwa akatambi kano asobole okubanga akunnyonnyola ku biki ebyo byazudde oba byamanyiiko ng'omuntu ebiri emabega wa BBS Terefayina. Ani agivunaanyizibwako era y'ensonga mpitirivu nnyo zagenda okubanga akunnyonnyola lwaki President Robert Kyagulanyi Ssentamu takkirizibwa kubanga akyazibwa ku BBS Terefayina nga kussa ne CBS FM zombi ebbiri eza Kabaka ate nga Robert Kyagulanyi Ssentamu wa Kabaka oba mubanda wa Kabaka nga ffenna we tukimanyi. Bale niwe kasooke tufune eddoboozi lya Frank Gashumba nga tunnyonnyola ku Kabaka ne Charles Peter Mayiga ani nannyini BBS Terefayina. Katufune eddoboozi lino n'oluvannyuma ngenda kubanga nkomawo tukwongereyo. Babalimba mu BBS TV ya Buganda tebabalimba. BBS TV ya Buganda mukwano gwa Mayiga nfanfe Kimba Freeman be bananyini BBS. Okiwulidde? Mayiga bobo tuyita abafere gwe saabafere. Watujjako sente z'ettaffaali n'otugamba mu myaka ebiri amasiro gagenda kuba gawedde galiwa? Totuwanga accountability y'amasiro ago. And I'm ready to battle with you. Ebiseera ebyo akatabo ke bayita monitor kawandika ne kalaga nti American Embassy be bamu ku bantu abawo obuyambi mu kuzimba amasiro nga bagala accountability nga tewagawa. Omplia omuvubuke yawandika story eyo gwe bayita Kabengwa olw'okuba yakwabya kati wamugobye Emmengo mugobayo ngani Emmengo wa nnyoko Emmengo wa Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi n'abalangira n'abambejja. Owekitiibwa Mulwanya Muli yaliyo Kabaka n'asiima n'aleeta Owekitiibwa Muliika. Muliika n'abeerayo Kabaka n'asiima n'aleeta Mulwanya n'aleeta mukwano gwange Jebbi. Naawe Kabaka agenda kufulumya akagalabiko. Owulira ate kino kankibabuulira abamu timujja kwagala kiraba. Tukyeyongerayo n'emboozi ya Frank Gashumba ng'atunnyonnyola ku nannyini BBS Terefayina era munzikirize nsooke nkoleka disclaimer kano mu bwangu. Ebyo omulaboozi g'owulidde tetugavunaanyizibwako nga Babi Television Uganda wabula ga Frank Gashumba. Katweyongereyo. Ebikola by'abasajja nga bya Mayiga by'exoneratinga Yoweri Museveni kubanga bano abasajja effujjo lye bayina n'omala babo obuyinza simanyi kye bayinza tukola. Mayiga amenye rekodi ye Katikkiro yekka mu Buganda akuumwa nga abawoloodi e Somalia. Abataka bangambye nti Katikkiro w'omu Buganda ye muntu buli muntu yenna gw'alina otuukirira amubulira ebizibu bye. Ne security ring eri ku Mayiga tesobola kukkiriza muntu mu yenna kumusemberera. Mayiga you a fool. Walugulidde ku pata walumbye empologoma mu kinnya kyayo kino kankikubuulire. I have it on record mu Abaganda kankibabuulire kano. Government yo wakati
kankirinza olulala damu provoking ekyo kankirinza olulala. Katikkiro JB saamulabako na musirikale, Katikkiro Mulika saamulabako na musirikale, Katikkiro Mulwanyammuli gwe ndispecting ennyo saamulabako na musirikale. Naye Mayiga ye Katikkiro ayita mu one way, alina right of way. Kabaka wa Buganda tiyawaabirwanga mu kooti ne ku mulembe gwa Mayiga olw'okuba okoze ebikolobero abantu lwe batutte kabaka mu kooti. Kabaka twenenya mu maaso g'okuba nti ku mulembe guno abantu bakutwala mu kooti kubanga Katikkiro takoze mulimo gw'alina kukola. Abantu bano bagenda mu kooti kubanga Katikkiro yasibawo ring tebasobola mutuukirira. Mukiwulidde? Gwe mulembe gwokka kuba naliwo ku Lwanyammuli, naliwo ku Muliika, naliwo ne ku JB. Kino kankibabuulire mwenna muli ngamba nga oluusi nga nava dda ku nsi kuno. Okiwulidde? Wetwogerera emisango egisoba mu 160 nga bawaabira Buganda abantu nga bawaabira kabaka kubanga Katikkiro takoze mulimo gwe. Katikkiro ye muntu eyali badde atuukibwako mu ssaawa yonna w'omwetaagira. Twali tuziika Mukama mumuze mirembe Mayanja Nkanji, bambi waliwo akakyala akakaddo baali kaagala kubuulira ki Katikkiro Mayiga. Abasirikale abakuuma Katikkiro baasindika akakazi n'entya n'okutya Kabakazi Marathon. Mayiga ngamba otya nti Menge eyina telecommunications company yayo gye bayita K2 ate nga Airtel ye gisponsoringa. Kikyo ani confusing. Bigambo bya Frank Kashumba era ensonga ezo nga bw'oziwulidde sigenda kubanga nziddamu wabula bwe zityo bwe ziri. Awo badde ku Baby Television Uganda wabula gompya ansabye osubscribe ngo liking awo kwate ne kadaako osobola okuba nga ofuna obubaka bwonna bwe twatadde wano ku mukutu ogwa Baby Television Uganda. Ensonga ezo z'owulidde tetuzivunaanyizibwako nga Baby Television Uganda wabula bivunaanyizibwa kw'oyo awulikiddwa nga kusa n'oyo alabikiddwa mu katambi kano era nga ye Frank Gashumba. Ensonga zeezo mwababadde beebuuza oba naawe alina ekibuuzo ekibadde kyefaananyirizaako ku bino, ndowooza ofunye ansa oba oli awo olina ekirala ky'omanyiiko kyewandyagadde nate ategeeze ensi nayo ekimanye nga Frank Gashumba wavuddeyo n'aleeta bwino ku nsonga za BBS Telefayina. Osobola okuba ng'okiteeka mu comment section wabula kibadde kibuuzo kyange era nenjagala mumbuulire ku ki kye musuubira ku nsonga eyo. Frank Gashumba ye of course awadde idea ye, nange nja kuwa eyange naye naawe sooka okuteeka eyo mu comment section n'oluvannyuma tusobole okubanga tutegeera ki oba oli awo ekituufu ekigenda mu maaso mu Bwakabaka bwa Buganda. Kale sigenda kubanga nsukkawo awo atakuumira mpeera bankuumire musibe bulungi mweraba.